Gavumenti yadde yagiwadde ennaku. Gavumenti ya President Museveni yadde yagiwadde essaawa 24 okubanga batta. Zaweddeko ggulu. Zaweddeko. Kikyazaako. Bali mu kusaba. Bali mu kusaba. Olwaleero Katonda yagenda bikolako. Tuyinza okufunamu ekyenjawulo nti oba oli awo bukyanga abantu boogera ku nsonga ya Dr. Besigye kino abandaba munanjulira omukulembeze abadde tavangayo bukyanga kitandika oba bukyanga bamukwata abadde tavangayo abantu bakibasalibika mwaliwo mbe yabadde ebyogedde abadde tavangayo kubaako kyayogera aliwo yavaayo abantu bamaze mubanja nnyo bwe yavaayo nedda anti nze kyendeeta nange kyenkugamba nti olwaleero yavuddeyo ng'amaze okutegeera kale mu njogera ennyangu nga ffe katuganye nti oba yafunye bawabuzi sijjaga nti kaliro sijjanze kwogera njogera egamba akaliro jjajja ayinza okuba naye yasirira nti kanyanukula abantu bano naye nga si kaliro kubanga abadde bize abadde ali mu kutambula ali ku mirimu by'abantu bano abapaayisi modo biki byo atambudde nnyo anyoonya ssente z'abantu baziridde babadde bazirya kati ku luno bwe yabadde ng'ateredde awumuddemu n'alaba abantu n'avaayo nannyonnyola. So nkwaniriza ku Atalk with S Media Uganda tuli mu kitambula mu ggwanga amanya n'eddoboozi Nabulime Esther oba mpya kwenno channel nkusaba subscribing o liking o commenting era sharing okay nga weeri nkola yaffe nti waliwo ebintu ebijja nga nebijja kati tuli mu nsonga za ggwanga tuline Mustafa Kalungi alizigala ono nga mutunuulizi ow'ensonga naddala ensonga z'ebyobufuzi okay so nakolwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga z'ekawempe sijja gamba honorable njagamba Luswa Alex eyali PA ow'omugenzi honorable Segirinya Muhammad tugenda kwogera ku nsonga za Dr. Kizza Besigye tugenda kwogera ku nsonga za Fred Nyanzi ate era twongere ne ku nsonga z'omukyala Nareiso is it okay kiri okay Nareiso Major yagambye tamanyi lwaki mwateeka parade ku Nuupu yakyogeddeko kikyamu naye nga nsanyusa okulaba Aji obulamu bugamba ki obulamu bulungi muli mutya tuli wano Katonda atukuumye amiina abatulaba mwenna abagoberezi baffe ku mukutu gwaffe guno nsanyuse nnyo okubalaba nja kubalamusa n'ekiramuso ekigamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abakosefu Allah abawonye abafunye ebirungi mu kabululu kano konna ketubadde tetulabagana nga tubiwenja Allah abibakuumire abaana ab'amasomero abasiniyafu twebaza abasomesa mwenna okusinza kasuula naddala essomero lyange erya Budinsi eriri eŋŋando neebaza abasomesa baffe bonna omuto waggulu dayirekita Alhaji Twaha Sekitto alizigala nkwebaza ne banno bonna be mukulembera essomero eryo bwe mulitambuza okututuusa ku kkula eyitirivu bwe lityo mu Butambala Budinsi yaffe twakoze bulungi nnyo era nkubira omulanga ngamba muleete abaana ate tugenda kwongerawo nnyo okusinga waawo yebyo muganyira bitambula bitya alhamdulillah ndaba akalulu katuzunze kawempe ate fana gye tubeera nno weewuunye akalulu k'ekawempe kali wano kali eri Esther akalulu k'ekawempe nze nakamanya kubanga katandika okubimba nga Segirinya akyalina ku kitaala nga tannafa naye olw'okubadde abantu abamu bakitwala ne bagamba nti bakungula Segirinya kufa naye baali beetegekera 2026 kati abantu batandika okutimba ebipande ne bateeka okutandikayo ebipande omuliro ne guba gw'amaanyi nnyo naye nga tannafa ne batuka omuliro Allah yagambye nti Segirinya awummudde kati ate ne kiyitawo oyo kawempe mwensulira ddala ke kalulu k'ekawempe tetumanyi kagenda kuggwa katya era kagenda kuyimirirawo katya kyonna kyekiri kajja kubeerawo era bajja kukalonda kubanga akalulu tekali nnyo kibiina kiri mu gavumenti kubanga jjo gye buva bwekana ebyafaayo byawe bwonna
oyo Kawempe nga bwafaanagana bwali naddala gundi eyo tefugibwangako wa movement ezeefugibwa bwa bibiina okuva lwe yatandikibwa n'okutuusa kati kubanga wano mu Kampala ogenda okulaba ne movement we yali ng'efuga bagenda bagijjawo kati oyinza kuŋŋamba nti amaanyi gali nnyo Kawempe wa movement okusinga Kampala tekisoboka so because kati tulina abeesimbyewo be twandibadde tutya ennyo era nze bwe bagenda nga mukuzaako emabega Nuupu yakola ekintu ebibiina byonna kansooke ku Nuupu yakola ekintu ebibiina byonna kye byalibadde kikoppa kubanga asi yokka abeesimbawo mu Nuupu baali bayitirivu ate nga bonna balungi ate nga bonna balungi nga ne bw'obatuuzaawo obulamu gw'olonda ne bajjawo eŋŋombe egamba nti kaadi ya Nuupu egula etunda ntunde era nze akyogera muwakanya oyo manyira ddala nti mujega araamu kino kyandaze oba oli awo timabega twali tukikkiriza kubanga twatuulako kuwano oba byakyuse bukyuse jjukira be twatuulako wano twakyogerako nga tuli wano eŋŋambo ne tugamba nenkuba omulanga nga nkubira omukulembeze wa Nuupu ajje Nyanzi amugye ku mwanjo wadde muganda we mu bawabuzi bw'aba alina abawabuzi amugye mbagenda omuwabula ekigambo ekyo nakyogerako wano oba oli awo omulanga n'aguwuliriza kubanga babadde bagamba Nyanzi yagaba kaadi ku luno teyalabiseeko wadde ne kakiiko akagaba kaadi akakola ku byokulonda talina na kafo talina na waayimirira naye olw'okubadde abayoloomi abataagala kirungi ne bwokola ekirungi bo bakiyita kibi era basigadde baga nti amawulire gatandika okuyitiŋŋana naye ng'enkola ku luno gye baakoze yabadde nnungi kubanga bonna abeesimbawo mwalimu abantu nga basatu be twandibadde tutunuulira nga tulaba nti abo Nuupu asookera ddala yali Magala oyo gwe baasiba ng'ogyeko Luyimbazi Umaru Magala yali w'amaanyi nnyo mu Nuupu kubanga yatandika ne Nuupu abadde wa Nuupu bamusibye emirundi egisukka nga bamusiba butereevu bw'omala okumuggyako kati olyoka oleete Nalukoola Luyimbazi kubanga tetujjaga nti abadde wa Nuupu naye abaddewo oludda oluvuganya mu bibiina byonna tasalangako kumuwulira era bwe yali mu DP gy'abadde mu kanso nga yakuba abatabuse naddala yakuba yabakumaakuma n'akuba mawu ng'omulabirira nti ali ku mulamwa gwa kukyusa ggwanga lino kakati oleete ono olusi Alex oba ofuna bulungi abo abantu basatu bubadde obatunuulira ng'olabira ddala nti Nuupu eri mu kaseera akazibu ani gwegenda okuwa kaadi we nange natula wansi ate oli omusajja waffe aluwa ono Nsereko oyo wakatemba Nsereko ye yali wakatemba era omutunuulira omulaba si yali awo ennyo naye ekintu yali akitaddemu amaanyi waliwo Katemba kugamba ye yali yayagala agambe nti bwe naakola kalikya y'omugenzi gye yakola nange ejja kunteekawo najja nga yeesibye ebipande kubanga ye kyosooka n'omulabirako nti wakatemba dibeeti yokka yabalaga yabajjamu dibeeti eno yagenda okuvaamu nga naffe abatunuzi ffenna abadde bagitunuulira nga tutunuulidde abantu basatu era nga tubatunulira tuba nti bagenda kukola batya kubanga baali ku mulamwa ate nga bonna balina enkizo mu Kawempe oba ontegeera bulungi so abantu bano bakoze n'okutunuulira ennyo ne balabira ddala nti Luyimbazi ye mutuufu asaanye kutya kubanga nze omuntu awakanya nze nabalabako ku gulawundi era oli aga tebagenda ku gulawundi alimba nze nabalabako nga bazze ku gulawundi kubanga bwe bamala okuva mu debate ne bagenda ku gulawundi anti waliwo abaana waliwo abajjawo obuzi ku ground n'abawo abaakulira ku ground kyenjagala okuwa kino ngenda kukikuwa mu maaso kankikuwa okitegeere nti Luyimbazi Nalukoola ne bamuwadde kaadi yabadde asukkulumye ku banne olw'ensonga nnya ze ŋŋenda okuwa Nalukoola azaalibwa mu Ttula mu Kawempe Nalukoola asomedde mu Kawempe ebyo bibiri Nalukoola bakadde be bakyaliwo babadde mu Ttula mwe bakulidde mwe bali n'okutuusa kati amaka mwe gali ekyo kyakusatu Nalukoola bodda ku sayidi eyaba musajja mukulu abasiraamu ab'ekibuli be bali mbogwawo wonna wonna Nalukoola waali
toyina omubusiza liiso kakati bodda kuba n'abayivu abali mu kawempe bakanso baki Nalukoola waalibya ebintu ebyo byeyali alina okusukkuluma ku banne nabo badde balungi naye ebyebi baali tebamuwona Wumalu siganye naye mwali naye njagadde okulaga nti ku gulawundi bwe bagenda okujja ku gulawundi nga Nalukoola alina kuba mega kubanga ku gulawundi nga bwekubudde ate bano abantu abaali bamugobaganya nga atajjaayo biveeko olwaleero anti mwanyi tuba twogera ebintu anti kyenjagala okukulaga kituufu kyoyogera ekyomugobaganya olwaleero ekizibu kye twasiikanye kati kankikuwe okitegeera Rusa Alex nzija kumuyita Alex yakeera ku makya buli muntu yenna n'amutwe naga nti yasaanidde bwe tusinga ennyo okwogerako yasaanidde kubanga abadde ne Ssegirinya okuva lyayingira ebyobufuzi mpaka kati kitegeera obufu bwa Ssegirinya bwonna abumanyi era ng'asobola asobola okwongerako Ssegirinya wakoma oba oliawo ey'ensonga bw'abadde ajalirira obulungi mu bantu ng'ogiwulira omwagazi wa Ssegirinya ng'ogiwulira ti omutima gwa Ssegirinya by'abadde akolera abantu kumpi ono babadde bali naye nga tugende wano nakkiriza era ng'omuntu ya Alex oga nti ajja kusobola bamuleke Muhammad naye obuzibu bwe bwajjidde najja akola ekivve omusiraamu yaga nti nasiramuse musiraamu ate n'agenda addira ebbanga alisaba obukulembeze ekyo kye yakoze nga ne bwoba olina amagezi agategeera ne bwoba mwana muto n'ogenda osabe kwaba ogenda okusaba ebijjo ogenze kusaba bbanga oli yafa singa yali akyalina amaanyi nga waali lwaki yavaawo ne gye wamuteeka gwe wamuteekayo n'omutereka n'omukattirako ettaka gwe mu bwongo bwe ne butakuwa nti talina kyayinza kukwanukula talina kyajja kukuyamba kitegeeza bwe mukeera enkya ne mugamba tumuwadde ne bw'anaagenda mu paliamenti bw'anaagendanga okuteesa ajja kumalanga agenda ku malaalo nzize Ssegirinya enkya tugenda kutuula mpa ebyokuteesa mu mutima gwe yakimanyi nti ddala Ssegirinya tafanga ate oba okibe nti Ssegirinya tafanga ki ekikuleeta okwesimbawo kiki kubanga obadde muyambi okatukkiriza kati ki ekikuleeta okwesimbawo ne bajja ne bamutomeza bampuuga ne bamuwabya mpuuga bamutomeza ne bamutuuza mu ddagala ne limubuna lyonna okumanya libubunye agenda kutta ebyobufuzi bye nga ate abadde akyali mwana muto bino ebyobufuzi bya Uganda oli ayagalwa ku gulawundi nga boolaba olwaleero kazibu yayagalwa emyezi gyagenda okuwera ebiri nga abantu kati bakyagala namulabako bamugobya mayinja wasalire kawempe so ne Muhammad kyeyandikoze oyo Alex yali badde addabuzi mugongo gwani gwa Nalukoola ngaga nkutunuulire guno omwaka mulabanga ogukya munene twaligenza okutuuka mu 2026 ng'amaze okwonoona tumanya ayinza okuba byayonoonye kubanga okwogera kwangu n'okukola okwogera kusoboka omuntu ebigambo byoyogera naye okukola asobola okwogera byayogera nga bw'olaba abyogera naye okukola ne kumulema byabadde ajjayogera n'atabituukiriza kati gwe oba osonga busonzi nti saabagamba nabagamba naye kakati essaawa eno toyina woogenda kusongera abantu bamaze okutunuulya bakulabanga ekirerya ofuuse kirerya ogende ku malaalo ofukamire gw'omanyi nti oli yafa wamuziika ogenda omusabe nti nkwegayiridde vaayo nnwanire bampe kaadi bamutunula ekyo kyokka kye yakola ate ng'omaze okweteekako tayitega nti ndi musiraamu n'obusiraamu kye butakkiriza gusituka ekiro otule mu nnyumba yo osabe Katonda nga bw'olaba Nalukoola bwe yakola ng'amaze omuwa kaadi n'amwebaza n'amugamba nti mbadde sikimanyi nti osobola ompadde neebaza Katonda kati ekyo waalibadde okola gugenda mu nnyumba yo wanika mikono omusabe Katonda wange ompulira mbadde ne Ssegirinya bino tubikoze oli wamugyewo wamututte ne Katonda wange nkusaba onteekeko omukono gwo ombeerere wa kisa kaadi eno bagimpe ntuukirize ebirooto bya Ssegirinya nga buli muntu yenna tamanyi naye nontwala n'abamawulire ekyo kyokka kati yaze ku independent kakati yatomedde tagenda kuwangula wantu bano boolaba bano abagenda bamukubira mu ngalo ssente kubanga zo ssente zaavuddeyo era ne bazimuwa kwa mpuuga omanyi omuntu bw'omala okufuuka kisaalwa amulabyeko ate obuuza ki ate ombuuza empuuga wamulabye oyo
kyogamba obuzibu n'obuli awo Mpuuga zaayo katambi gwe kyoba okola zaayo akatambi nga Mpuuga alwanira omufu ani bwe babuuza luso yagamba atya yagamba nti Mpuuga ye mutuufu kazeeyo gwe zaayo akatambi kubanga bamubuuza gw'obadde nnyo munywanyi wa Ssegirinya ng'abamawulire bamubuuza kino ekikoleddwa okyogerako ki n'agamba si kituufu era tetukkiriziganya nakyo abaana b'omufu ne babeera eri mu kisaawe ate ffe ne tubeere nawo nze sikirabangako abaana butaziika kitaabwe kubanga eri entegeka Ssegirinya abadde memba wa paaliyamenti paaliyamenti eyateeseteese eri kikula kati goŋŋamba otya nti talina Mpuuga abadde naye kubanga yalagirawo olubereberye naga nti Mpuuga kyeyakoze kibadde gyekiri era ekyo abadde alina okukola olwaleero amutomeza nga bwolaba ye Mpuuga yenno Mpuuga aliddeko ebyobufuzi bye bina we bitambudde kati ate ono omwana amutemedde ettaka n'amusuula mu kinnya ng'abalala bonna bwagenza abakola ko takyasobola ogenda kumulaba kati yakutte ssente bano bolaba bagenda bamuddukirako kubanga wano Uganda nakugamba ekigambo kimu nti gwe bwoba oyagala buli kimu bana ssente naye abannayuganda kye balina ekintu eki tebeerabira ekintu kibavaako mangu ku maaso wano kyogamba ayinza obutafunawo kalulu kawempaawo katulinde bw'anaakwata ekyokubiri ojja kuŋŋamba noza tekigenda kukosa webalinye ekisinza okumukuba mubulayiza gye bakoze embi yalibadde waddeko mu kukosa nga yakoze mulaalo omutuufu n'akwata bakyala ba Ssegirinya bano bonna n'abateeka mu nkwawa n'abaana naye kasita bamumemuzeeko walabye ejjo nga batudde bonna nga bali nani nga beewera n'omukyala yali agenda ngenda kwesimbawo naye naga nti nze ngoberera kibiina kye kyagambye abakyala bonna n'abaana nga bali awo abakamera ne bakwata nga bali wa luyimbaazi kati kino byamukutudde kati ebigambo bino byabadde agenda ayogera kuba kati abadde agenda mawulire buli awo kyali badde kimuyamba bannange nze mbadde ne Ssegirinya nze nja okulumirwa abaana ba Ssegirinya onazebuzi nze abamanyi kati ate obamanyi nga bakuleseewo batambudde n'oli ekyo kakikulaga ekyo kimu ekyokubiri kankikuwe maama wa Ssegirinya bwe yali ali e Masaka yakola ekigambo kye yakola nakyo kyennyini kimukutula n'akugamba nsaba pulezidenti wa Nuupu kaadi mujiwani so yandibadde agamba mwana wange Alex nkwegayiridde weesimbewo otuukirize ebirooto byani bya Ssegirinya naye yagamba nsaba bamuwe ki kaadi yandibadde tagisaba yagimusabira tebagimuwadde ate agimusabira weemakindye ate najja n'amuwemula bwe babadde bagaba ebintu by'abaana abaana badda ku masomero mulayini n'asimba n'afuna ebintu eyali wali mu kuziika nga awaana naye kyakabe yawaana byali bituufu ate byali biriwa yeebaza Mpuuga okubeerawo mu bulwadde bw'omutabani we omugenzi Honorable Ssegirinya Muhammad kati okwebaza omuntu kibi Esther omanyi omuntu omuganda bagamba nti ffe mu ddiini tugamba nti bw'osalawo okukaafuwala liira ddala kigodo naye Mpuuga ye kati takyaswaza wabula aswala buswazi owekitiibwa njagadde mukuleetere kubanga bino byonna byolaba ebyo ebyalusa yabikoze era yamusindiikiriza lusa era kyova olaba abadde tannalangirira nga bye bamusuubiza tebannaba bimuwa okuva lwe baalangirira n'agamba muninde ku lwokubiri olwokubiri ne lutuuka n'agamba muninde ku lwokuna olwokuna ne lutuuka yalangiridde eggulo yalangirira ku Mmande gulo yalangiridde ku Mmande kubanga babadde bamusuubiza badde tebannaba bimuwa ku Mmande yalangirira naye abadde bakyakukuta bakyateesa nekikulaza ki omuntu entamu ewulira muliro gukola ki kwolwo lwennyini lwe yali bannamawulire nga bakyali awo n'abantu nti nze simatidde ate najja n'akola ekyobusiru n'agaana okujja teyajja kubanga yamanya era yali alina okujja nga nti nze simatidde ng'oba olaba omukyalo oli yalina ennambi kubanga ye bwe baali e Makerere ye yalangiririrawo n'agamba tewabadde kulonda musazeewo busaze olw'okubadde oli mwana wa mukulu kaadi ne mugimuwa naye nze ŋŋenda kujja nzekka kubanga gwe muwadde kaadi si weekawo empeda kyekituufu ate n'ennambi naye neyeteeka nanga kituufu nze nsula Makindye
ne Kawempe ekanyanya tulinayo office kakati ono mwabadde ebyo tebikola kakati noono bwe yali naye teyalangirira kubanga baali tebannaba kumupulaningira ne bamusuubiza nga bwana avaayo ajja yalangirire bwana atomera bali ne bamuleka n'ayitawo n'ennaku zo zonna badde bakyali mu meeting zikyatuula mpaka lwe zaawedde naga ati genda olangirire tewali kyagenda kukosa kalulu ka luyimbazi ekyo nkikubuulira bano boolaba abeekala sente bwe zinaamala okugwa kuba bajja zirya tebaliko kubuuza olwaleero nange bwazimpa wano nzija ne mukubira akadingiti naye nga mmanyi nti tekisoboka n'omulundi n'ogumu omuntu eyalibadde omuzibu ennyo awa obuzibu nuupu yalibadde Umalumagala naye Umalumagala yakkiriza naye yakoze ekyobusajja bukulu omulabanga omwana omuto naye yazannya ebyobufuzi bye bya kisajja kikulu yalangirirawo koolu n'omanyira ddala nti ono ddala ayagala nkyukakyuka tayagala bintu n'okutuusa kanaga ngenda kuyimirira ne luyimbazi sina kuyimirira naye wabula ngenda kubeera namba omu campaign manager mu kumunyonyeza akalulu kuba ku gulawundi mbaddeko era mmanyi oyo yandibadde atiisa niye bali bonna baccaccaca ne be banajja kati ate wali tutunulira Nambi agenda kafuna ate ye Nambi leero movement yantabudde simanyi leero eyababalidde kibalo ani ono omukyala mobilizer wa movement oyo ani ankabirwa yani simanyi ani oyo omukyala leero simanyi yamubalira si ye Namyalo ate Namyalo yemuveeko naye simanyi yababalira kibalo kubanga Nambi omanyi bo balinamu kana akagamba nti eyo Kawempe y'abasiraamu kampe y'abasiraamu ono Nambi naye kampe y'abasiraamu kiki kituufu y'abasiraamu naye oyo Nambi Farida Nambi nga bwe mulaba nga yasooka okuteeka nkuwa ekyokulabirako yateekawo ebipande Kampala aba movement bennyini mu movement Kampala mulimu omukutu guliko Nakasero fo bamukuba okuva lwe yateekayo ebipande mpaka naye nga abamukuba baawa ba movement kwago omukutu gwa ba movement era ebitirako byonna bya movement tutatwalabika bw'amala okujja fatatatugade agende eno akola bibye afaanagana bw'ati ne bamukuba mpaka ku ssaawa esembayo olwaleero olwabulidde nti Kawempe agudde onaga nti kanziruke Kampala kanzire Kawempe yayingidde Kawempe ku lunaku lw'essaani nze nasiiba ku kyalo nga kyenjagala ndabe ekyamazima kyenjogera si kya bulimba ng'ekitono ennyo alina abantu 30 ate baana abafuwa obugombe naye ng'abantu bali bagenda bayitamu n'eggaali naye nga teriyo n'omu akwata wadde kapande nidda 3 nababala baali 10 ddala omanyi tulina Kawempe mugundi omwo tulina zooni ziri emiruka tulamu emiruka giriŋŋanga kumpi ena bwe gikuwa tulina Kanyanya ne tubeera ne Kulumba Mbogo Kulumba n'embuga awo tubagatta wama we wali awo abalonzi bangi nnyo ne tugenda wali tutuuka kane tugenda wali mu industry yawo mu mbaawo awo bwe bakwagala ayo nga gye bwayise kubanga bamwawulamu wakati eri wakazibu eno naye awo abalonzi abaabo yayitaawo ng'abantu bali ku byabwe bamugamba nti tukulaga leero movement nze simanyi nako yasinzidde eggamba nti katuleete Nambi kugandoza kuno bayagadde mugoba nti otutamye katukugobe naye mpozi ayinayo kyansi gyayina eri etya nti bo bayina ebintu bisatu ateekateeka ebyokulonda wa movement kyegere bulungi abakakuuma ba movement abayina bonna ekyansi eyo kagyaliko talinawo kyansi ndala ayinza kyansi tayinza kawangula nga nti yakawangudde abantu bakamuwadde tekisoboka ekyo nkikukakasa naye ebyo ebintu bisatu byayina nti akateekateeka yennyini chairman wa gundi byabakama wa movement oba nfuna bulungi wadde emboga nti nangiridde Nambi mugende mu kooti abakakuuma bajja na mundu bakola batya ba movement bo tebaliko kubuza si baserikale to ba police ba movement kyebaagala okukola kyebakola ne bano bennyini abakafuga okukatwalayo nabo naki kati ekyo kyokka ye kyansi eyo gyayina nti olw'okubadde ne ssente n'ezo ssente ate oyinza ozigaba ne zitakola naye wano mu Kampala awo nako nkamuteekamu nga nkamujjukiza nti olwaleero Erias Lukwago teyalibadde meeya ebiddiŋŋana
kubanga omuntu bw'oba obba ku misiri emmwanyi ng'obba ku ttaani ezisukka nannyini waazo taziraba nti bazibbyeko naawe abba okoowa kakati ne wano kyova olaba Erias Lukwago yalibadde naye olw'okubadde abantu bamuwa akalulu ne kasukka bagenda okukatoolamu ne kagaana nebibasobera ne kano bwe kayinza okuba ekyo tabeeraawo nga yeebalabalaga nti nze njagala nakamaze haramu ekyo kyabeereredde nga yeeteekateeka ng'amanya kubanga ebyo byaliko naye byogga nti abantu bajja mutiikinga bamuwa akalulu Farida Nambi ate yaligenze Butambala nze waliwo n'obwongo omuze omuntu gwentula ninga nti obwona obwongo bwe wadde ate atya yaligezezzaako kulunda wagenda era kigongo naye simanyi ate n'oleeta abalala Butambala ate n'oleka muwalawo ate eri waka ate wanguna nnyo mwetikke kati gwe nolo nebbango kyalibadde kibeera bwe kiti ate yalika wangudde twalibadde kibeera bwe kiti ebintu by'okusimbawo abantu okwesimba bale mwesimbewo gye muva gy'ova nze kibinnyo omuntu okuva eri ova mayiro lwenda n'ojja wano kyobola kyenkugambye nti Nalukoola yenkizo gy'alina azaaliddwa mu Kawempe asomedde mu Kawempe akulidde mu Kawempe asula mu Kawempe kakati awo yenkizo naye omuntu kati kwanza era Kigongo nze amagezi ge naalibadde mpa ow'ekitiibwa Kigongo nga mugaa nti nkubuulire omwana ono Vice tumutwale Butambala tuteeke amaanyi gaffe gonna kubanga Butambala yo asobola bw'oba osobola okuleeta ba Lydia ne bawangula Butambala naye ate Farida ate nga wo yennyini ate 226 kati kuno bagenda bamu sikimanyi nti nze n'amagezi nali ngenda gamuwa ne muga Kampala muleke ye mwesonyiwe olwayo nalina mukwano gwange bamuyita Nseegumire Kibedi Nseegumire Kibedi yatagala ne Kampala emirundi egisukka emeka naye ndowooza bwe yeebaka bw'ati oba ani yamuwa amagezi namugaa nti ekikutawaanya ne Kampala nga olina gye bazaala kitaawo olinayo ne lwaki togenda eyo olwaleero ali mu paaliyamenti kubanga ono yamanya nti Kampala ye kamuveeko si wange Kampala n'amuvaako otegedde bulungi naye mu kalulu k'e Kawempe nnyabo bwe katobe kayimiridde mu beesimbyewo bonna nga be tubayina bemmanyi ne besimanyi kati ndalabye gundi Khalifa FDC embade sa kufuukayo FDC gwe yaleese DP nayo nalabye yaleese mu bantu gwe tukyatunuulidde era ayina enkizo Nalukoola akyali waggulu nnyo mu kalulu k'e Kawempe sinnalaba tubasuubiza okuba nga tugenda kuba ebintu ebyo bye batuusaako bulungi nnyo byonna batugoberere okuggwa paka saawa ya kalangirira otudde nabo wano bootulaba nga tutudde wano Kawempe kwe tukulidde nzimanyi nakulidde abo bwayise Kawempe tuli Kawempe tumumanyi bulungi atuli wano tujja buli kimu Kawempe bagenda tuuli era nze amagezi bempa abantu ababeera ku social media kuno bwe muba mwagala eby'e Kawempe mujje wano mulinde mugende katulinde abo kye baleeta kyekituufu kubanga ffe ketufumba kye tubaleetera tetusinziira Lubaga tetusinziira Namuŋŋoona wabula tuviira ddala mu Kawempe mwennyini tumanyi mwe tusula mwe tubeera tutegeera buli kimu kyonna sekyo kye mbasaba baleme kubalimbalimba nti gundi w'amaanyi tebabalimba ono Alex nga be mwamulabye leero tavaayo n'abalimba nti agenda kutta akaluga tatisoboka ono cyaccacca wa ssente kubanga baazimuwadde era yazigabye naye yazigabye zimulimbye zimulesa toyinza kuddira musegi n'ogenda musiriku kasi yagenda ku bijjo oli musiriku yakolera ddala obusiriku n'ofukamira osabe mayi nabitegeera bulungi jjukira yakasiramuka ate bagenda osiramuka bw'osiramuka ng'ogenda mu maaso kusaaza ate n'okusiramuka talina akyaliko akabuuza talina akyaliko akabuuza tugende ku nsonga ya Dr. Kizza Besigye ate awo tuyingiremu anti omukulembeze wa NUP Kyagulanyi Ssentamu yagambye gavumenti yadde yagiwadde ennaku gavumenti ya President Museveni yadde yagiwadde essaawa 24 okubanga batta zaweddeko ggulu zaweddeko kikyazaako bali mu kusaba bali mu kusaba olwaleero Katonda yagenda bikolako tuyinza okufunamu ekyenjawulo nti oba oli awo bukyanga abantu boogera ku nsonga ya Dr. Besigye kino abandaba munanjulira omukulembeze abadde tavangayo bukyanga kitandika oba bukyanga bamukwata abadde tavangayo abadde tavangayo kubaako kyayogera aliwo yavaayo bwe yavaayo nedda
anti nze kyendeta nange kyenkugamba nti lwaleero yavuddeyo ng'amaze okutegeera kale mu njogera ennyangu nga ffe katuganye nti oba yafunye bawabuzi sijjaga nti kaliro nga sijjanze kwogera njogera egamba akaliro jjajja ayinza okuba naye yasirira nti kanyanukule abantu bano naye nga si kaliro kubanga abadde bize abadde ali mu kutambula waali ku mirimu by'abantu bano abapaayisi modo biki byo atambudde nnyo anyoonya ssente z'abantu baziridde babadde bazirya kati ku luno bwe yabadde ng'ateredde awumuddemu n'alaba abantu n'avaayo n'annyonnyola n'alaga abantu nti abange Besigye tetwamukwata lwa talina misango emisango agirina wabula abaataataganyiza emisango gya Besigye bwato ebbaluwa ye bwe yagambye abajjawo kooti wabula kye tusaba kooti batambuze mangu ensonga kye tuba tusaba ffenna abali ku fayiro zino bazitambuze mangu bazanguye ensonga ya Dr. Besigye ebeere ng'ewulirizibwa tutegeere omusango yaguzza oba teyaguzza kitegeeza awo aba agenze mu mateeka tutegeere awo ayawukanyeeko n'omwana yaga nti yage nti tutegeere omusango yaguzza oba teyaguzza so n'olwekyo Kwato byayogedde mu kiwandiiko kye yawaddeyo era n'asaba mangu abatambuza fayiro bazitambuze era bwe yabadde annyonnyola abazira mu bbaluwa ye kuba yatulaze abazira ye bamanyi ya luumu n'amuteesa baani bwe batyo n'agaana naye kikyamu era n'amukubira omulanga n'amugaa kikyamu okuzira okugaana okulya bw'onoogaana okulya okusabula ki bulamu bwo so ekyo bw'atyo omukulembeze bwe yavuddeyo n'ayanukula oluvannyuma lw'okuwa essaawa 24 oba oli awo kati olwali bamuleese mu kkooti era bamuleese mu kkooti njugoberedde okuva lwe yatuuse n'ekiiza naye bamuleese mu kumuleeta ne bawa ensonga zaabwe balooya be kuba abalooya baalina bayitirivu ate abakenkufu be tulina betumanyi abaddala be twekakasa nti be balooya ne bakunkumula ennyenje ne boogera oluzungu ne balumalayo ne munnakenya abaddewo kakati saabawoleza wa gavumenti ye bw'asituse agambye nti tuli mu kutambuza kati essaawa eno fayiro mutuweemu okutuuka ku Mande fayiro zijja kuba zimaze okutuuka gye ki gye zigenda ku Mande kubanga era bw'atyo bw'atugambye butereevu kuba kati ye n'agamba kati omulamuzi n'asalawo nti Besigye akole ki sisobola kubaako kumuwozesa nga tasobola nakuyimirira embeera gy'afaanagana bamuzzeeyo era ne bamuzzaayo kati ensonga ya Besigye n'ebeera ng'ewunzikibbwa bwetyo bamwetisse bamuzzeeyo katulinda kubanga oli agaye nti mutuweemu okutuuka ku Mande fayiro zijja kuba zimaze okutuuka ne kooti Buganda Road nayo yagamba lwa Mande ku Buganda naye bagamba okukomawo okubaawo kyasalawo ensonga ya Besigye bwetyo bweyimiridde era bwe netusaba twongera kusabira gavumenti abali mu buyinza twongera ffe kusaba busabi kukakkanya mitima gyabo abalina obuyinza babeere ng'ensonga ya Besigye bambi nga bwafaanagana kubanga ekisooka musajja mukulu ekyokubiri wa buvunaanyizibwa naye nga batyo okwogera kye yakola wakitiibwa ate bayi misango bagira bangwirize obwekanya bubeerewo aveeyo bwekubanga gumusinze bamusalire oba baba bakusibwa nga obujulizi ddala nga bulabise bamusalire owulidde Bannayuganda tebajja tugamba olwali kuba talina kufuuka muzzi wa misango kubanga akyateeberezebwa anti ekiteeberezebwa ekitwagala ekiteeberezebwa baakugamba baamukwata baamujja Kenya ne bamukwata ne bamuleeta so bwe ekitobe kiri naffe twongera kukubiriza bali mu nsonga naddala abakulembeze emitima gye Allah abakkeko emitima gyabwe gikkakkane eri Besigye bamutunuulire bamulabe bwe kiba kisoboka bagira bamuwa bbeera afulume abeere ebweru afune obujjanjabi bitegedde bulungi ekyo ffe kye tusaba ffenna nti bakkakkane bakkirize Besigye yeeyimirirwe bwafaanagana n'ekitiibwa kye tasobola kudduka mu ggwanga mu tasobola ave agenda afuna obujjanjabi obulungi ne famire ze zireme kweraliikirira okusinga lwanaafuna obuzibu mu kkomera ekikoliko kyonna kubanga teryatta naye Katonda ayisiza mu ggwe omuntu oyo n'afa naye bw'amala okufa gwe bateekako nti gwe wamusse naye Katonda gyali ebyo beerabira abantu ne bamanya nti essaawa ye ebadde etuuse ne bekyali badde kitya n'ebweru yalifiiridde naye olw'okubadde gwe ofuuse emmanduso bakikuteekako nti gwe omusse so n'olwekyo kitusaba nti bamuleke kubanga bagamba naaga n'afa bagasalira essubi omwami Fred Nyanzi ku lunaku lwali lwakumeka lwa Mande lwali lwakubiri ku lunaku lw'Emmande bwe baali bamaze okuva ku kitebe
n'akwatibwa abantu bagamba abatamanyiddwa ne bamukwata bamukwatira ku bbiri awo tannaba kumanyika wa gyali entabwe eva wali eri ku parade sawo nze naawe awo nze naawe oba parade oba waliwo naye ensonga ezimuvunaanwa nenga parade yakwe nga yatwogeze nga yayogeza abantu ebintu parade abaana baali balina ogikola parade yayogeza abantu ebintu naye nze mukuddamu kemabega nja kukugamba nti ekisinza okutulemesa wano wonna wonna byonna butaba na mizi ekintu kyonookola ku lunaku z'omwezi nga 28 okikola 25 kyekisa wallahi okola otya ekisinza otuleetera obuzibu butaba na kwekisisa buli kimu tukyogera oba nkiyite kweraga kulaga naye buli owabeera enku tebakulimbangako omuliro toyinza kuguzikiza na muliro ate buli wabeera ow'amaanyi wabeera waasinga kati obaako oba nfuna bulungi obaako byeweerekereza noga kino wadde tukirina tetujja kiteeka mu republic lwaki olw'ensonga nti abaana bonna abali mu makomera abanno ekibavunaanya ekitaliwo mu tteeka kwasi tekiriwo naye ekibavunaanya kye babateekako kwambala ngoye zaaki z'amagye bonna bagenzi bakwata kye babateekako kwambala ngoye z'amagye kakati bw'okeera ku makya n'okola parade eyo nga bwe yakolebwa kubanga tulina bye tusooka okwegendereza ti bwe naakola kino bwe nsonga mu liiso lya Esther lino ne ndifumita kyekinaddirira yes lwaki simusongeramu mu nkukutu ye wanaageno ye yali nsonzeemu nga tetwamulabye mwabadde mutudde naye wali nga tetwamulabye naye nga kirimu ki so olwaleero eggwanga olimanyi eggwanga ly'olimu olimanyi nti abantu abalimu abalitwala kiki kye basinga ennyo okutya bino ebigambo bayinza obutabitya kubanga byo byogere ola byogeddwa byonna babimazeeyo gwali olabyeko nga gundi ani Lutamaguzi wali olabyeko nga bamukutte kubanga ye nga waliwo asinga Lutamaguzi okwogera ayogera nibamumanya lwati oyo wabigambo tasukkawo embwa teruma baako ne bakingira gwe wenyini bagenda tulaba beera omuntu lw'obeera ne ssenga w'omutima gwo owangula ebintu bingi ng'abantu tebategedde agenda tulaba kimafiya naye olwaleero sijja gaana muganda mukama waffe oba muki akantu ako kaayitawo muba omanyi nti bo balinda mmanduso kwesoozaako katono nnyo bakukwate gwoba babadde bakwata nga temuli ku parade lwa bwambalo bino byokka ne babakwata kati ate butya parade eyo naaliawo nenda bagundi nga naye alabula gwe kiki kyolooza ekiba kisinga bamuyitana n'omukyala yakava mukomera ani ono gundi Olidia Lutaye naye namuwulidde yavudde naye ng'alabula gavumenti eno ng'agigamba essaawa tetuba gundi yaabwe tefaanagana y'amagye ekituufu mu mateeka ti kituufu kye bagezaako okwogera mateeka naye wantu tulina mateeka ekyo nze nakikugamba tuli wali naye nkugamba nti olwaleero Uganda omuntu addira amateeka n'agabikkako bw'ati n'addira ekitali ky'amateeka ye n'akiyisaawo n'amala okuyisaawo ky'ayagala amateeka n'alyoka agaga nti kati gakole nga ky'ayagala kimaze okukola ki kituufu kye boogera nti eri yunifoomu njawufu nnyo tewali na mmagye bajambala terina nawe weefaanagana naye lwaki bwe lwaki oyimirira mu lujja oyimirira mu kkubo eri n'osula amayinja ku lujja lw'ono ng'ate omumanyi nti ye ejjinja olukuba ku bbaati alina puleesa bwona mulwadde wa mutima omumanyi mulwadde wa mutima lwaki okwata ejjinja okube ku mabaati ge omutima bwe gunaabaluka n'akutuka bajja g'omussi eyakubyeko amayinja tolina bwojja muwonera ne kino bwe kifaanagana okimanyi tituli mugezesa okimanyi lwaki ogezesa
beerako ebirala kola bino byonna byonna gwe kola alhamdulillah kale abantu nga badde babagote naye nga kino kireke sooka okireke bambale engoye zaabwe nga badde bazambala kinombu nababi naye kyasinze okutengula emitima gy'abannaffe abatukulembera parade abatutwala kubanga bebagitaputa eri bweti yabadde bweti ate munabo bannamagye bo bagitandika ogitaputa tegedde bagitaputa entaputa yonna ate be bannamagye ebyayogereddwako bagitaputa ffe munnange bamwana yinki tuwuliriza buwuliriza kubanga ffe tetumanyi bannamagye bye bakola nebye batakola ffe tetubimanyi naye tuli abatapuse ffe tuwuliriza buwuliriza tukati oba oliawo bano be batuufu oba oliawo ne bano bwe bati naye ekyo bwekityo bwe kiri kakati olwaleero Nyanzi tesijja gantu oba kyekyamutwaziza kuba tetunaba kumanya ensonga kyeyamutwazizza era siyinza kuwalinga nti Nyanzi ekyamutwazizza kye kino tebannaba kuvaayo kugamba oyinza okuba waliyo emisango ebirala ne bava ne bagaa nti Nyanzi alina emisango gye yazza bwegiti ne bwegiti gye tulindiridde banaba bamuleese mu kkooti era nga bakkiriza ti be bamuyina tegedde bulungi kuba tewannaba kuvaayo bagamba nti ffe tumuyina tewali kubanga singa be bamuyina yalisiŋŋaaniddwa mu buduukulu bwa poliisi oba wawa tuyinza okugaa nti bamuwambye nga bamuwambye balala obanga yeewambye yakiyinza obutasoboka tali ku mbeera eyo ya munyagwa musajja tali ku mbeera ya munyagwa ate omanyi bwe yeewamba n'agenda asala omusaayi gw'enkoko nti bagusalidde ku gundi ate ye embeera sijali nnaku zino mulaba alyoko ayinza okwewamba oba ateekateeka kudda munyagwa ate embeera Nyanzi tagiriimu Nyanzi nakugamba Nyanzi yali muntu waabwe Nyanzi musajja wa movement oyo gwolaba nze nzikiriziganya kwanza nalimbaddeko naye ng'ali mu yero ebigambo ayogera bya yero omubiri gwa yero buli kimu kyonna omuntu asobola okwogera ebigambo naye nga mu mutima takyukanga andi kyeŋŋamba yali yeesimbyewo ne mu Kampala nga yeesimbiddewo ku kaadi ya yero anti kituufu naye kati okimanyi bonna abantu abali mu kibiina kya NUP National Unity Platform bonna buli omu alina gye yava anti buli omu bava mu yero waliwo bava mu green abasinga obungi wano be tusinga okwogera ennyo abali mu NUP bava mu DP na FDC naye aba yero si bangi kati anti owa yero yeye kakati oyo Nyanzi kubanga ye ekyamazima amatuufu ye musajja wa movement buli yava we yava yali takyuka era nze bw'oba ojjukira nga tuli wano nakikugamba nako naye nti nze omutima gwange tegukkirizanga nti Nyanzi ddala akayeru kaali kamuweddemu naye oba oli awo ayinza okuba kamuvaamu olwensonga kati muganda we yali mu kintu kituufu naye kati oyinza okwesiŋŋaana katubirinde ebyo tetujja kubyogerako nnyo kubanga ffe tetuli basirikale naye katulinde tulabe naye kyetubasaba nabo tukubiriza kyetusaba kiri kimu eri abamukutte bw'aba alina omusango bamuleete mu mateeka omusango ogumuvunaanibwa kati nga bw'olaba Besigye bwe bamugye Kenya ne bamuleeta bamuleete tutegere omusango ogumuvunaanizibwa nti gwe guno n'abantu be emitima gye bakkakkane nti ali mu kifo bwekiti ne bwekiti mukulu Mustapha nga gwe omutunuulizi w'ensonga obumanyi obululu obwaddenga obulaba kyemmanyi olabye ku bisanja ebyenjawulo bingi nnyo omanye ebintu bingi nnyo nga tunaatera omanye abantu bakola ebintu bingi awo nga tuyingira akalulu oza bino byonna oba oli awo si biteeketeeke nze ebigambo tufune ebbugumu kubanga katugenda ebyaddala tugenda mu kalulu ekigambo kyange kyonna ku mulundi guno omulanga ngukubira Adija Namyalo muzeeyi gwe yateekawo abeere mu bulayiza wa Central okukomyawo emitima gy'abantu ate akikoze nedda anti kati kigenda kufa era Namyalo bw'oba ondaba ng'ompuliriza situka mangu ebbanga ly'omaze ery'omwaka omulamba ng'otalaaga otereeze emitima gy'abantu eri movement abatayagala movement ate bagenda kugizzaayo ng'ogyoyagala ogijja bw'oba ondaba ng'ompuliriza Adija Namyalo situka mangu olumbe muzeeyi omugende nti emyaka omulamba kuba amaze emyaka 2 nga nkola okuva lwe twalonda mu bulayiza gwenkoze n'abantu okubatereeza mu budde buno bagenda kukuzzaayo abatakwagala kubanga kino kati abakikola abakola bino byolaba bino ebitandise tebabikola nti oba kiki kati babikola ate kuddamu buto
kuvuma kwatali kirala kivumaganya movement gwalolabye ko Museveni nga ayimiridde awo ng'avuma abantu waliwo ko president nga avuma abantu kati bannayuganda mufaanagana bwe muti muli bwe muti waliwo tekisoboka era buye buli wabeera abantu abakubiriza kukola mubeere bwe muti naye bano abamubalira be bamwonoona kakati bamala okumwonoona abantu be bavaayo enziro yonna ne bagiteeka kwaliwa naye nga si ye era tujja musiŋŋaana nga yabaddemu ennamboole naga nti teyawudde ab'essayidi eno mwe muli batuufu nnyo abeeno mwenna abayita baki era buli wabawandiika ebbaluwa ze akozesa ekigambo ky'abazzukulu waliwo omulabyeko ng'aga nti abazzukulu aba movement naye akozesa abazzukulu bonna bakulembera bonna abazzukulu kyekigambo kyakozesa ku bbaluwa ze naye lwaki kati bano bano awo nze omulanga we ngukubira Adija Namyalo ne mugaa nti Adija otambudde ebbanga lino lyonna kumpi otambudde Buganda eno yonna n'ogimaze watandise n'ogifuluma naye by'obadde otambula byonna bigenda kwonooneka mu kaseera kano mu mwaka guno 2025 bwe batandika okukola ebintu bino era netugamba tukugaana nti muzeeyi ayimirize abazze emisango bagize si ketugamba wabula oli bamuyite bazeewo enkola sisitimu ennungi nti gundi olina omusango okuvunaanizibwa oyitibwa amale kugaana kujja sisitimu eyo Adija Namyalo gwoba ogiteekawo ogenda kugiraba bwerongoosa tigundi twamuzuddemu ensonga bweziti alina omusango ogumuvunaanizibwa bweguti ne bweguti nti ye akakalowoozo nkawa Adija Namyalo kwamumanyi muzeeyi otuula naye osobola omuwa ekirowoozo ekyo ayite ab'ebyokwerinda abagende nti gwe mufunyeeko omuzzi w'emisango temugenda mumugwira bugwizi nga kamunye nti mumuyite amale kugaana mulyoke mumugwire ate bwe mumuleeta mumutwalirewo mu kkooti abantu be bategeere nti bamukutte ne bamutwala mu kkooti bamututte eruzira bamututte ekitalya mu budde buno bwe buti omusango ogumulanzibwa gwe guno ekyo obo obubaka musindikira Adija Namyalo wadde ennaku ezo wabadde ate obuusa amasa byokola bibadde nga ate atali musiraamu ng'oweerabidde nti oli musiraamu abadde atandise okuyitawo manyi byobufuzi bikutimba bikulinnya ku jjoba abadde ayiseewo bwetwaliga nti alhamdulillah n'entambula ye ne buli kimu kyonna obusiraamu tannaba kububuuka naye ate atandise okubuuka ensalosalo z'obusiraamu so mukubiriza omulanga akomewo kubanga abadde akyakakuumya ensi eyo akomewo asigale ng'akyatambula nako nga bw'abadde ali naye kati abadde abuuse nga yeerabidde nti nze Adija Namyalo hajjati kubanga hajjati Adija Namyalo abadde kubanga ennaku ezo namulaba atabuse ng'atandise n'okufulumya ebigambo ku lulimi lwe ebitasoboka nakusoboka abaana bano batunyiiza ne bebakunyiiza anti ng'olina ensa olina ekikubikka olina ensalosalo ezikuga nti ekyo tokifulumya nze nkugambye ekigambo kandi katugoloza muzeeyi president olowooza tanyiiga naye wali omuliddeko ng'atudde olwaleero nga bwalise bannamawulire n'afulumya ebigambo ebifaanagana tibanvumye nnyo nanyiize nange kanzize ebisongovu bino ayina ensa ng'omukulembeze n'ayogera ebigambo bye n'abisabika era n'abireka ababitaputa ne babitaputa bubwe yayogedde bw'ati yabadde agende bw'ati kati naye nga abibisse kati ne Namyalo ennaku zino abadde atabuse nga bw'ajja ku social media kuno ayogera ebigambo n'okati Hajjati Adija Namyalo ate nga n'akakaaya kwekali n'engoye ze zayambadde wallahi n'ayitawo ne mukubiriza kati tuli mulama essaawa tuli mu mwezi guno ogusembayo tawuba gikole tuyingira lamanzaano bagenda okusoomoleza ennyo toddamu okuyitira n'otandika okufubutuka ebigambo ebifaanagana bwe bityo nga bw'obadde obyogera n'abavuma nja kubavuma mmwe mufaanagana naye n'abikubawula ebyo tulina gwe tubimanya abyogera nze gwe saagala nakwogerako kubanga ye yanaabuuka takyalina kabuntu ye tumumanyi ye byayogera tetumwewuunya bw'ayogera ekirungi oga nti alhamdulillah ekyo kyayogedde ate kyolakyo mwewuunyiza ye bye byayogera byonna byebyo bw'aba ayokoze ekirungi n'ayogera ebigambo ebirungi ye lwoga nti ekyo ate olaba ayogedde ekyo naye nga ye ebigambo bye tebiriiko kubuuza kati ate gwe Namyalo beerako wookoma wabula nze nkukubira omulanga ebbanga ly'otambudde emyaka gino gyonna ng'okomyawo movement oyagala ogizza obuganzi mu bantu eddemu ebeerewo bagenda ate bagizzaayo ebbanga lyonna ly'otambudde so ogutuukirira pulezidenti mugambe nti yita abakuumi si kubayita abagaane kukwata bazzi ba misango ekyo kirala naye bayita obagambe nti mukyuse mu nkwata
gwe mulya nti alina omusango mumwagala temumugwira kubanga teri agamba nti omutazza musango teri ali waggulu w'amateeka naye enkwata abantu bavumirira nkwata eno nakumubuza kituzaayo wali emabega 2 butereevu bye byaliwo nga bajja ne bakwata we teri kubaga nti tebali mu kutola tasobola kuza musango teri gwowakanira omuntu siri mubbi nga tolabe byotutte teri gwoyinza kusingana n'atunulyo emitwalo 2 egya dola unaga nti kanjiyiteko buyisi si jange tebakulimba era amala zitwala bwamala okutuuka nakata oba bandabye kati bwekityo bwe kiri teri atasobola kuzza musango omusango omuntu asobola okuguzza naye mu kuguzza enkwata eno gye muba mukwata ffe gye tukubira omulanga nze gye nkubira namyalo ye mwesibyeko kuba mwannyinaze era yayina chance etuukirira muzeeyi amutuukirira amugee nti balongoose enkwata gye bakwata omuntu bamukwate nga bamuyita bamutwale mu kooti bamala omukwata etteeka ligamba nnaku mmeka nti bweziti fayiro yeebeereredde bamutwale mu kooti abantu be bategere nti gundi bamututte mu kooti ali luzira kati olwalo tulaba buli muntu basooka beesige bamuwamba naye bamala omuleeta mu kooti kati ekyo kyavaawo bamanya aliwa ali munda naye singa tali munda obudde buno singa bakaabe oba yafa oba nga boolaba abalala be babanja nga tebamanyi gye bakola ki so ekyo kyekigambo ekyo ogwo omulanga gwo oba obubakanze embutisse nnamyala adijja nnamyalo nkimanyi obusobozi obuyina otambudde ng'oyagala okuzza movement naye ate akalulu kajja kuba tetukyalinayo bbanga manya buli abayonoona movement ebiseera ebisinga obungi abatajagala bba abagiryamu obuli bagyonoonera wano ng'ekiseera kinaatera okutuuka ne baddamu ne bagikyaya abantu kati batandise ogwo gwe mulanga nze gwe nkubira Hadija Namyalo twanaaba kitukoledde alhamdulillah tujja kuba tutambula naye nga tugenda mu 226 meaning 225 tusuubire ebintu bingi campaign zigenda kutandika ebintu bingi bigenda kukola kibigenda kugenda mu maaso by the way nga tetunaba kuva ate ebyannyeko abantu baana bagamba tali ku ground MP ba Nuupu abasinga obungi baafuna obuzibu nti balina abantu be bajjayo ng'ate tebaali baludda ba kibiina kiri mu bukulembeze kati abantu abo be bajjayo balina abantu baabwe ate bakyalina essuubi eridda oba ontegeera bulungi kati olwaleero ate tebaakola bano tebakoze ate bo bali bana bebaakolako era bw'ogenda okutunuulira wonna wonna w'osiŋŋaana kerere bwetyo mu banuupu osiŋŋaana nga akikumamu omuliro yoyo gwe bajjayo oba tuli ffenna okujjako ono omujega wange munyagwa ye gamulemye olunyo oddusi emba mukazi be gwalaba nti takoze ate yalutadde ku Bobi Wine buli wabeera gwavumirira ate eyo mujiga waliwo gotulantu ebukulembeze nze bagenda ne bamukyaza ne mutunula nga ti naye leero ono akyaza ono munyagwa ono munyagwa kyeyayogedde luli najja ku gamule anadda tafaanagana bwatu Tereza byakujjako byakugobya abantu bano bakugobera ki abantu bano bebali ali wevu kati ofunye omukisa gwe baleeta takoze kati gwe tandika kulongoosa ate mu kulongoosa gwono gwovuma bakyamwagala eyawooli kaadi ono ye bamwagala wabula gwe bawa kaadi gwe batayagala kakati bw'osimbula asobola okuleeta omulala ate naye n'akulya kati ate longoosa wadde oli tomwagala gwe tomuvuma bw'oba olinamu essuubi erigamba okudda tebakoze abasinga obungi kati olaba Nyeko omutunuulira omulaba Derek gye yava Honorable Kasozi yali akoze omusajja yali wa FDC ekituufu yali akoze era yakolera abantu ate ono takoze ate nga tava mu bantu tava ku mikolo Kasozi yali tava mu bantu ngamba ono naye kati kakati ono bakugamba nti y'omulimo gwe gwa pate nabivulu gye bamulabiranga azina amazina kakati bwe yamaze okutuukako aseesa abantu ye n'abaga nti buli wajja yena kubanga olwaleero ekisinga okuba abantu naye agamba Mpuuga
mane mwe bantu leero yaba nyeko yenye ate leero Mpuuga nyizo muddiramu ate yo taliiyo nnyo ono kasozi kwa kasozi abantu be baali bakyamwagala naye muyaga guno ogwajja gwe gwaleeta ono ate omuyaga gugenda okujja nga nabo bamaze okulwalamu envunza mu FDC bafunyeemu enjawukana ababeesige na Muliat kakati nga bafunyeemu enjawukana eyo bwetyo eyaleeta obuzibu nga tebali wamu kati nga bwolaba kyekyaleeta omukisa okuwa weevu neeyisaawo naye ate bwe yamala omuyisaawo kati ono abantu bakyabayina oba okiraba bulungi kati ekigambo ekyo kitwale kwono muzimba matama Beeka gwe yajjayo era naye yafaanagana ne Munyagwa muzimba matama omutegedde ono omusajja embizi gwezimbiza amatama yenna gundi Kasibante musajja wattu onaye ne waabuukira wamulemye oyo nze kyalewena nga nti dyakkanya jangu wano ennyama yino nenga nti webale nyompadde nga budde ekijjulo oyo ng'otunuulira amatama omuntu omuli w'embizi omutunuuliranga amatama gano na mutwe kwayo kyesooka okukola ezimbi omutwe n'amatama Kasibampe g'otunuulira kakati naye obuzibu bwonna bw'ayina mu kifo ky'okudda ku gulawundi atereeze Beeka byatakoze ate naye awalampa Bobi Wine buli wabeera nuupu talina gino nuupu bino baakoze bino kakati naye n'omutunuulira nokati ono ali ku ki kati obuzibu obwo nze bwe mbalaga nti bannaffe abo abaagala okujja okwesimbawo omuntu ono yagaba kaadi ali ku ntikka abantu bakyamwagala gwe bw'omuvumirira gw'anaaleeta bajja kumwagala so gwe bw'oba oyagala okudda tovumirira kuba ono tomwagala tukimanyi tomwagala gwe sirika tomuvumirira gwe kola vumirira oli byatakoze naye okole kati abanyeka ate yenjawulo gye bayina kwaye Kasozi tavangayo n'avumirira Bobi Wine wadde tamwagala yayise mu bantu genda tetukwa bukyanga tukulonda toddanga mu bantu genda kati ye Kasozi kyakoze y'omusimbi mwagutadde leero eyo ye sigundi oyo Simpuuga ate ye Mpuuga ali wano Lubaga owaani owa Kasibante ye gyali we bali awo ye Kasibante musajja wattu tulina nabingi ebyokwogera kubakati obudde butukute ne Flavia Namulindwa ate ebyo ebirala nawulidde ate yattunka n'omusajja ate omwana bw'aba wuwe kubanga teyagenze ku nnyumba okunona ssente z'ennyumba z'abadde asolooza okuva ebbanga lyonna abapangiza ne bamugamba nti ne bw'oba oyagala otya n'ekikumi tetukikuwa ffe ne chairman yamala dde otugamba ssente tuziwaaliwa naye nze omusajja namulabako ng'ayogera okwogera kwenze nakulaba ng'omutima gukyaliyo ebigambo yali abyogera namulaba kwanze namulaba nga bamukyaziza anti agenda kugomba eggomba ekigambo kyenjagala okukuwa gye bamuzaala eri ewaabwe eggomba ne president gye bamuzaala naye obuzibu bwe bayina olwaleero kankuwa ekigambo ekyo golowooza lwaki Kabanda yajja n'awangula akalulu Kabanda ye bwe yali ng'ali ku bwala DC teyava wa Butambala teyabuuka bubuusi n'agamba nti kaŋŋende e Butambala yabeerayo gy'azaalibwa n'akola byakola byasobola okukola n'abikola ng'ali mu movement n'abikola ng'afaanagana atya kyamuyamba okujja kakati bano obuzibu bwe bayina bo bagamba bugayi nti nze nzaalibwa Gomba mukulu ki gw'otaddeyo kakati ate abazzeeyo obuzibu abatazaalibwa ate bo ne bakola ate mwe abaddeyo ne mutakola kati ate nojja tuyagala kaadi kati akaseera ako kayinza okufuna so nze naalibadde obudde buno mugamba nti kaadi eyo yagyogerako dda ey'eggomba mu budde buno kaakomyewo omwaka guno akasente konna kajja e Bulaaya akazzeeyo kwa baba Gomba ate ye eri bubi ezo bbiri zombi ezo zifaanagana wadde omukulembeze naye ayinamu ettaka naye ezo zombi Gomba ne Butambala zo nkalu tezirina kantu addeyo agenda asige bw'aba ayagala kalulu agende Gomba akole afiibaane akyayina obudde weebuli kati ave mu zino entalo ez'okubeera zikyali emyezi gyegiri ave mu zino entalo zaalina omusajja ekyomukisa omulungi kye naamwagaddeko tannayanukula
bantu be bamwogerera ekyo teri kiwangula lutalo kyekigambo nakikugamba olwaleero tekiwanguza Bobi Wine nga butazza muliro n'ebimugamba byonna ebimuvuma byonna ono n'amuvuma abiwulira naye teri kiwangula nga butazza gwe boogerako ekyasinga okuleetera obuzibu mpuuga kuzzaayo buli ke bamwogerangako naayita ekyaba amawulire buli ke bamwogerangako n'agenda ku CBS ekyo kyokka naye ebbanga ly'omala n'osirika abantu bano bakuwa tiiki yaga nti omusajja omuntu ono mugezi nnyo tajja kuddamu ekyo agenda kiddamu ati n'asirika kati kyova olaba nti mpuuga yafuuse kisekererwa so nga musajja wa buvunaanyizibwa n'ekinnya omusajja olwaki mulemerako nnyo mwagala nnyo kubanga alina tayiteeri ow'ekitiibwa omuteeketeeke naye omuteeketeeke ow'emmengo taba bw'atyo akaluno kagenda tuwomera omuteeketeeke ow'emmengo tabanga mpuuga abaamu byeyerekereza emizi nze nakugamba ekigambo kino leero katukyogere nga tukomekeza kwa wadde tetwajja nze nagamba ekigambo eki ku nsonga ya Ssejjerinnya eya mpuuga wadde kyayitako dda kankizzi mpuuga yali akola ekintu eki kubanga movement efiiriddwa abantu ba movement bayitirivu nnyo mu parliament gwe mpaayo oludda oluvuganya gavumenti gwe baleeta mu kuteekateeka okuziika wa movement ku kakiiko ne bamuteekako gwe mumpe mu bonna abaafanga era be baateekanga ku kakiiko baabanga ba movement tuli ffenna kati nga mpuuga ekyamuleetera kyenkulaga nti mpuuga musajja wattu muteeketeeke naye omuteeketeeke ze nagamba ekigambo nti Katonda tagaba bibiri tasobola kukuwa kumanya na kutegeera kyekyalema mpuuga sipiika bwe yali badde amuyita ng'amuga nti omufooli si waffe omufooli kaadi eyamuleeta wano yaba nuupu tuyite Ssennyonyi kubanga abakulembeze abanuupu baalimu mu parliament nga babayita Ssennyonyi bamuga twagala otuwa abantu aba tubateeke ku kakiiko kano abagenda okuteekateeka okuziika twagala omusajja tumuziike mu kitiibwa kati bino byonna ebyali badde ebikolebwa ebyali badde ebikolebwa byali badde nga ayinamu ye engeri gyabizanya yali badde nti baatuwa owaabwe twabadde naye era yali badde nga adduka n'agamba bantu abayi enteekateeka eri bweti naye ate gwe mpuuga ate weegatte n'aba movement ate be bamuteekateeka okuziika ekyo kyekyasingira ddala omukakkanya n'omuleetera ddala obuzibu kyovula nga bamuzeeyo bamugamba ti ye yeezira wali ssente ekyokubiri bwe yali maze okulanga ebintu bibiri bye yali badde akola bwe yali badde okulanga aba movement abanuupu baganye ng'agamba sipiika nga nti ssente zino zoyagala zetwagala okutegekamu okuziika Ssejjerinnya alesse abaana bato nze mbadde njagala ssente zino tuzikwate tuyite maama wa Ssejjerinnya tumukole ki yebeebe entandikwa zigenda kuba mmeka ti obukadde buli 50 ti obukadde 5 nti tumuyite nga n'okuziika tekunnaba tumuyite ye y'anaamanya wagenda okuziika mutabani we neffe tumugambe nti nga parliament obukadde 5 obwo obadde bugenda okuteekateeka okuziika mutabani wo ffe tubukukwasizza kati gw'olaba oba obwo wabali baasi ng'abannamawulire bonna we wali mpuuga wali badde okoze ekyebbeeyi niye olw'okubadde oyagala omululu gwa ssente gwakukwata wano era nogaa nti kambyeyigiremu ate kati abantu bavaayo ne boogana nti eri ye yali eri anti eri yakiikirirayo nze nsobola okuteekateeka embaga ng'oli muganda wange nga ngenda kuwasiza mu luggya lwa kitaffe naye nga tetukolagana ne nkugamba ku mbaga yange tojja wadde bakuzaala wano naye tojja nze sikwagala nakukulabako saagala kukutunulako era ne nkutumira abantu kati wadde oli muganda wange omukolo ngutadde mu luggya lwa kitaffe tojja linda ogwange gugoli okokole ki kasatulange tukolagana kati n'empuuga olw'okubadde eri yali akiikirira yali badde amanya nti ono erinze navaayo dda sikyalima nabo kambugu tetukyalinnya mu kimu ate oli afudde balinnya mu kimu mufu waabwe kabino mbidde ebbali kanange ngende nga muziisi ekyo kyenkulagira ddala nti tayito eri gye baamuwa ey'owekitiibwa mpuuga kuba eyo tayito y'amaanyi omuntu avudde Mmengo ye tuminamu ebigambo bye bw'aba abyogera nga Mumulya bw'abyogera era aba ayina ensa Katikkiro yatera okubyogera ti omuntu w'Emmengo taba bw'atyo aba ayina ensa waliwo by'asobola okukola nga ekyo sijja kukikola banandaba batya kabaka anaawulira atya kakati huyo nawulidde yatuuse n'okugenda ekibula tuwategedde bamugobawo yagenda walina kibi oli tamanyirwa
tamanyirwa waliwo gy'olaga naye yooli tamanyirwa yalaga yakola ki kuba yooli ayina ennono ye ne bwoba oyagala otasobola gimugjamu ye ali ku muntu wa wansi kasita ekigambo kimala okufuluma tuwalidde ssente y'omuwi w'omusolo ne bwoba oyagala owamuna kibinge ne bw'aba abadde akwagala atya gwe linda olukwago singa byamufulumako ne baga nti lukwago yalemesezza kesisi ssente ze baleeta azirya singa yamugoba dda nga takyagala atule ne waatudde naye akalungi kakyamwina kwa ye akyatunulya ssente y'abantu kajja tunyumira era tusaba Katonda atuwa obuwangaazi atuwa obulamu obulungi tukatuukemu mpaka 2026 ate tukabeeremu kwakagenda tunyumira nnyo kubanga njagala tukabeere wakati Mungu bw'anaaba atuwadde obulamu kwa tugenda kusookera keeka wempe keeka wempe mutulinde buli ssaawa tubalinda kumala kwewandiisa buli ssaawa tugenda kuba tubawa ekibaddewo ekitambula kubanga ako tukabagambye nti akalulu keeka wempe ko tukali wakati gye tusula gye tubeera gye tuwangaalirwa tekuliko kubuuza nti oba tujja kugenda bugenzi tubuuze era olio batugamba tiyabadde munnakidokolo nti awo yabadde wano yabadde ko tula nti awo yabadde wano kangende wombuuza abaawo ddala kyabadde kitya oba omanyi buli kamukono buli kawonvu va kwononaganaga gwe babuuziza nti ate yayogedde wakazibu bambuuza ogenda kukinkirira ate wakazibwe gyali ate yayogedde bamubuuza emiruka giri emeka gyogendamu tombuuza miruka wabula mbuuza bye ŋŋenda kukola onookola otya byota Gwebityo bibadde abadde batulaba abatuwuliriza mwenna ku gundi yaffe no abagoberezi baffe ebigambo biba bingi naye obudde bwe butusalako abafamire yange mwenna gye muli alizigala famire mwenna mwebala emirimu gye mukola eddembe olunaku kwekolerera mukole mwenna gye muli ombala gwaffe abalizigala famire mugumanyi kwagalana kusaasirigana kulambuligana tulina kyeyamaani waffe akakagamba akakola nnyo bwe tunaabeera nga tukakola tujja kusigala nga tukyali b'amaanyi nnyo balizigala famire n'essomero lyaffe alhamdulillah nziramu okulyebaza nga neebaza muto wange Alhaji Twaha Sekitto director alizigala awe twatuusa alhamdulillah mutuwa abaana mbasiibula nga mbagamba nga nsiibula mukyala wange Zulaika Nassolo tindi bulungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh weewaawo nange nyongera bagamba nti programu zino ziwagiddwa Cubs Nation bano nga bavuga emmotoka gwayagala airport pickup ayagala okomawo agenda byonna babikola corporate driving n'ebirala byonna nga bikwatagana kuvuga okuba ku 0701542372 0701542372 noba nga ate otutuukako weetuli nnyo tubaagala nnyo tubasuubiza okuba nga tugenda baweereza pakulira bubi naddala ku nsonga zino nga tugenda mu kalulu okay so naye nga nsigala nze na Bulime Esther tweyanze ajo okujja n'otulabako olunaku olwaleero tusinkane wiiki ejja nga bw'otugambye inshallah tulina obbawaayo tugenda bbawaayo akantu tulabe nga ate tutambuza ebintu bino bulungi nnyo 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 ddala. We meet next time. Brian abadde camera. Bye bye.